Sheikh ono agamba nti akkirizibwa okubeera ng'asaba mu dduwa omwami oba omukyala ow'okufumbirwa n'akoona ku linnya ly'omuntu gw'ayagala mu dduwa. Bismillahi rahmani rahim. Omanyi ku bintu ku bigambo simanyi lwaki ebintu ekikeekiro ebisinga okukwata abantu emibabiro, afumbiddwa mubasizza akola ti ebintu ebyo naye yandibadde yeebakadde engulu tebiriko okusumagira n'akatono. Abuuza omubuuza kiramulwa kitya okuba nti asaba naye ng'akola ki, ng'abeera ateekako n'erinnya. Tutandika bwe tutyo okunnyonnyola ewantu awo abampuliriza. Waliwo eswala gye bayita salatul istikhara, gye bayita ani? Twetaaga okwegenda. Obusiraamu wallahi bwatuwa obugezi ku mbeera zonna. Abantu batomedde olw'okuwasa obuwasa, abantu ne batomera olw'okufumbirwa obufumbirwa, so nga balina bwe basobola okubeera nti oluusi bajja obuyambi. Omubaka yawa salatul istikhara eyo okuba nti osaba Allah bw'oba olina ekirungi ky'oyagala akikuwe bwe kibaamu obulungi, nga ne makulu agajja mu bigambo ebyo tugende n'ekyo eky'obufumbo, nga bw'obeera nga ddala omuntu oyo gw'oyagala ofumbirwe naye ng'eswala omala gimala eba yalaaka bbiri, osoma alhamdu n'essuula endala gy'oba okoze eki osomeddeko, bw'omala n'obeera ng'osaba Allah, Allah gw'omanyi simanyi gwogera nze sigera. Mu bigambo ebiri mu gundi egyo tutajja kumalayo, mulimu nti Allah bw'abeera nga gundi ono n'omwogera katugambe kale nga bamuyita boogere, n'ogamba nti ayi Allah boogere bw'abaamu obulungi mu ddiini yange ne mu bulamu bwange ne ku nkomerero yange nsaba omumpe era omumpeemu emikisa. Bw'abanga Allah mubi omuntu oyo olengera amakulu ago, bukati osaba Allah eyatonda, kyetegeeza osabye gyakolokola ki bintu bigayalirira. Kati waliwo edduwa eyingira akatale, naye buuza bameka abasoma edduwa nga bayingira akatale. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa huwa yahayyu la yamutu biyadihi alkhayr wa huwa ala kulli shay'in. Ezzikiri eyo eyamba nnyo ng'oyingidde akatale, kuba akatale kyekimu ku bifo ebisinga obubi mu nsi, naye tuyingira buyingizi butale. Nosanga omusajja yagenza okugula esaati ng'akomyewo na bulawuzi, sanga amapeesa bagala bakukola. Nosanga omusajja agenze mu katale okugula ebyennyanja yayise ku midaala ng'emeka, naddayo n'engege eyaduze. Zikiri tewali okuteeka engege mu ntamu nga buuti, naye lwaki butasoma azikaali? Okiraga ab'ebitiibwa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atutaasa akati. Abampuliriza, tuli ku mbeera tuli ku kibuuzo ekibuuzibwa omuntu okusaba gw'ayagala afumbirwe oba awase n'amwogera etugambye salatul istikhara eyo eri kakati bwe kibeera nga bwekito bwe kiri, naye ng'ekyo tekijjaawo kubeera nti omuntu asobola okukisaba ng'ali mu sola ng'avunnamye ku sujuudu. Sujuudu eyo gye mulaba omubaka yatuwaawo obugezi bwa kika kya waggulu nnyo. Yagamba aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid, omuntu wasinga okusemberera ennyo eri Allah ng'avunnamye. N'agamba fa aksiru min ad-du'a wa antum sajidun, mubeere nga muyitiriza okusaba Allah nga muvunnamye. Kakati osobola okubeera nga osabira mu ki ku sujuudu awo ng'osaba Allah gw'oyagala okubeera ng'akola ki, ng'amukuwa. Naye ng'okubeera nti ensonga eyo gyawulidde salaatu istikhara kyekisinga, ate bw'omala ogisaala sigamba nti mulundi gumu okole ki. Waliwo ekintu ekyajjira ku hadiisi eyo nga sikiri munda naye nga kigambibwa si kituufu, nti weebakamu bw'olaba ng'ekifuba kyo kyanjulukufu omanye nti nkoze eki, nti Allah yanukudde. Wekiba si kyanjulukufu nti olwo Allah akoze eki, naye bagamba si kituufu. Omuntu osobola okubeera ng'ogisaala omulundi ogusoba ku gumu. Kati Allah bw'aba yanukudde ogenda okulaba nti steps zonna ezigenda ku nsonga eyo zikola ki, naye nga kuliko akalombolombo oba kakwakulizo kakulu nnyo
okubeera nga tewamaze kusalawo tewamaze dda kusalawo ziwe kiraba mpuliriza oyinza okuba wasazeewo ate n'oyagala okuba nti osaba Allah akusalirewo nsobi kanjisaale swale naye nteeka omufumbirwa kanjisaale naye nteeka omuwasa olwo oba oli ku bibyo kubanga ebintu oba okola ki oba obirinyemu ekirala omuntu kyeyetaaga okubeera ng'akulembeza mu kunoonya munne alkhuluku waddiini oba ddiini walkhuluku yeddiini naki n'empisa omuntu anoonya ebitali ebyo aba anoonya kyennyanja kyabiwawaatiro mu bbanga kubanga ebyo ebyekwesa muki buli kalungi konna kubanga omuntu ayagala ng'omuntu waliwo abamu nga mu butuufu gwayagala muyaayi naye ng'atabukidde abewaabwe ensonga gyawo agamba nze gwe njagala n'osanga omulala nga gwayagala okuwasa amusanze anywa taaba n'agamba nkyanoonyereza empisa ze kyamunoonyerezaako noka gwosanze anywa taaba bwatyo naye bwafaanana kale nno tumaze okutegeeza tyoli wa ddembe kubeera nti olaajanira Allah n'omugamba nti gundi oyo naye fuba okulaba nga ebitendo by'omunoonyaako byebyo ddiini n'empisa ojja kubeera nga byosaba ddala biri ku mulamwa bw'onoobanga omwagaddeko birala si bya ddiini na mpisa ojja kubeera nga mu butuufu kuba Allah yamanye ebitulimu ayinza obutakikwagaliza n'olowooza nti kibi naye nga ayagadde kubaako kyakuwonya mukkirize nga mbeebaza n'amasanyu ag'ensuso okubeera nti okuva lwe mwatudde wano sinalaba yeebaka sinalaba yakola ki okubanga twewaddeyo okubeera nga tutuula mu kifo kino era nga tusaba mubeere nga temuggwamu maanyi n'ejjuma ezijja insha Allah tujje tusaba Allah obudde waffe buno abututeere ku minzaani zaffe ezo ez'obulungi tusaba Allah ateeke mu by'okuzitoya minzaani zaffe ateeke embeera zino entuula zino aziteeka ku bijjo kubanga bizitoya minzaani zaffe beebaza bisakwebaza yenna nsaba Allah ebyenyi bino abeere nga Allah atusinkanya mu jjana